You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Abataka okuva mu kika kyendiga okubadde n'abamasiga be banjulidde Katikkiro Omutaka Omupya era ne bakakasa nti bamwetegereza bulungi nga yajja okusobola okugatta abazzukulu b'endiga. Naye agalamidde ekabira buyijja mawokota va mu luggya lwa Bbosa ebuwaali mu nnyumba ya Pawulo Kiyingi-Luwombo. Katikkiro mu kumwaniriza amusabye okwongera okugatta bazzukulu be ab'endiga ng'Omutaka Lwoma Bbosa bw'abadde akola. Yeri abalangira n'abambejja mu lulyo olwo mwe muva omulangira ali Obuganda. Era bw'oba tuli mulangira tolina buyinza kubeera kabaka wa mu Buganda. Essiga eryokubiri lye ly'abazzukulu baffe abafuga Obuganda olwa Kabaka. Essiga eryokusatu lye ly'ebika omwetooloolera ennono zaffe n'obuwangwa bwaffe. Bino byakanyizibwako nnono mu busujju emyaka tugenda mu 10. Y'Omutaka Luggya nga kati mukulu w'ekika kyendiga yeeyamye mu maaso ga Katikkiro okugenda mu maaso ne jjajjaawe Bbosa gwaddidde mu bigere by'abadde akola. Ndi mutabani w'omugenzi Eria Luggya Lwasi, muzzukulu wa Buzaabwe era ng'Oluggya nze ndukulembera, muzzukulu wa Nansambu, muzzukulu wa Mpiima jjajja naye natambudde naye, muzzukulu wa Luwanga essiga erintembeeta okuntuusa mu kifo kano kikyengendamu ekya Lwomwa. Ndi musajja muganda yeddira endiga asibuke. Omutaka Daniel Bbosa yattibwa ku lunaku lw'essande akawungeezi waakuterekebwa ku lunaku lw'essande embaale ku butaka bw'ekika kyendiga ennaku z'omwezi nga 3 Empigi.